I'm very happy before God who gave us this precious time. Ndi musanyufu mu maaso ga Katonda atuwadde ekiseera kino eky'omuwendo. We used to have our service only through Facebook. Twali tubeera ne service mu Facebook yokka. But when we have our Sunday service through Zoom, we are able to see some of our brothers and sisters' face. Kati ate we tubeera ne Zoom service eno tuba tulaba abooluganda amaaso gaabwe n'obwenyi bwabwe. And also nowadays I'm using a lot of MBs. N'ennaku zino MB nkozesa nnyingi nnyo. Also I'm preaching different area like even in Korea, even in India. Era mbuulira ne mu bifo eby'enjawulo e Korea, India. So I found that it takes a lot of MB. Naye ate nkizuula nga MB zigenda nnyingi nnyo. So I'm using around 7 gigabyte or 8 gigabyte per day. Nkozesa gigabyte nga 7 oba 8 buli lunaku. So it's somehow expensive. Ndaba nga kya buwanana nnyo gye ndi But kati. I was thinking that instead of using fuel, I'm using MB nowadays. Naye kati ate ne nkirowooza mu kifo ky'okukozesa amafuta g'emmotoka kati nkozesa So MB. I hope that also brothers and sisters, you don't think that I'm using a lot of MB. Era n'abooluganda saagala mulowooza Instead of using fuel and other costs, you are using this data. Mukitwale nti mu kifo ky'okozesa transport oba n'ebintu ebirala musobole okuba nga mulowooza nti bya MB kati. So for me, I'm not using MB, I'm using GB. Kati nze sikozesa MB kati ate nze nkozesa GB. But I'm very happy before God through internet we are able to have a Sunday service together with our brothers and sisters. N'okusiima kwa maanyi nti okuyita mu internet nsobodde okuba nga nsinkana abooluganda n'okussa ekimu nabo. And then also Sister Deborah who was not able to come on Sunday. Ne Deborah, Sister Deborah adde tasobola kujja buli Sunday. Now I can see she is on our the service, so I'm very happy. Ndaba nga ali mu service kale kinsanyusiza nnyo. And then also I'm surprised that also I can see Pastor Chogo in Kenya. Era newunya ne Pastor Chogo we Kenya mulaba wano. So I don't know why our pastor is here. Simanyi lwaki yasaze eddiiro. But also I'm very happy that also we are able to have our fellowship together with our pastors and also brothers and sisters in Kenya. Nina okusiima kwa maanyi nti okuyita mu booluganda tusobola okussa ekimu n'abasumba b'e Kenya. And I'm very happy before God who give us this precious time to sharing the heart of God. Kale nina okusiima kwa maanyi okuba nga atuwadde ekiseera kino okugabana omutima gwa Katonda. I know I don't want to take a lot of time to preach. Saagala ntwala ebiseera biwanvu nga mbuulira. But God gave us this time to sharing the heart of God. Naye Katonda atuwadde ekiseera kino okugabana omutima gwa Katonda. Let us open the Bible. Katubikule Bible. Leviticus chapter 1. Ekitabo ky'ebyabaleevi essula esooka. From verse 1. Okuva ku linnya olusooka. I will read only English. Katusome mu luzungu lwokka. Leviticus chapter 1 from verse 1 up to verse 9. Okuva ku linnya olusooka mpaka ku lw'omwenda. Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Speak to the children of Israel and say to them, when any one of you bring an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd, and of the flock. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. Verse 4. Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He shall kill the bull before the Lord, and the priest Aaron's son shall bring the blood and sprinkle the blood all around on the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. And he shall skin the burnt offering and cut it into its pieces. The son of Aaron the priest shall put fire on the altar and lay the wood in order
on the fire, that the priest Aaron's son shall lay the pot, the head, and the pot in order on the wood that is on the fire of the altar. But he shall wash it and strill and its leg with water, and the priest shall burn all on the altar as a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Thank you. Mwebale nnyo. I'm very happy before God to give us this precious time to sharing the heart of God with our brothers and sisters. Ndi musanyufu maaso ga Katonda olw'otuwa ekiseera kino okubanga tugaba n'omutima gwa Katonda ogw'omuwendo. I received the grace to teach on the Mahanaim Cyber College on this Leviticus. Nafuna ekisa okubanga nsomesa ku Mahanaim Bible College ey'oku mutimbagano mu kitobo kino eky'Abaleevi. I know according to condition, I'm not able to teach, but I believe that God He is the one who allowed me to teach the heart of God. Nkimanyi nga ku mbeera yange sobola kubanga nsomesa kino naye ate manyi nti Katonda yategese omutima gwa Katonda gye ndi. So also when I look at my condition and my situation, I cannot teach. Bwe ntunuulira embeera yange n'engeri gye ndimu mba ndaba nga sobola kusomesa. But it is 100% by the grace of God. Naye ate kiri 100% kisa kya Katonda. I'm able to teach the heart of God. Mwesobola okubanga nsomesa omutima gwa Katonda. And also I'm able to preach the gospel to the people. Era nesobola okubanga mbuulira enjiri eri abantu. Nowadays also I continue preach on internet. Era n'ennaku zino ngenda mu maaso nga nsomesa ku internet. Because also when I see also my English, I'm very poor. Era bwe mpuliranga n'oluzungu lwange siri mulungi. So sometimes it is burden in my heart. Era kino ekiseera ekimu kibanga kisumbuwa omutima gwange. But I believe that God who is be with us. Naye ate nzikiriza nti Katonda waba naffe. And then also as the way how Pastor Park was preached the word of God on last Sunday Easter. Era ng'engeri omusumba Paako yali ng'asomesa ku Sunday Easter yawedde. And then really the Jesus Christ who resurrected. Ddala oyo Yesu eyazuukira. And also who visit to the Peter. Era ne yakyalira Peetero. Who was in despair, who was in condemnation. Eyali mu nnyiike ne mu kuvunaanibwamu. But I believe that Jesus also resurrected in our heart. Era nzikiriza ne Yesu oyo mwennyini yazuukira mu mitima gyaffe. And that Jesus give us power and give us hope in our life. Era Yesu oyo n'atuwa amaanyi mu mutima gwaffe n'essuubi. Today I want to share about the book of Leviticus chapter 1. Olwaleero njagala ngabane ku by'Abaleevi essula esooka. And that is explain about the burnt offering. Ekinnyonnyola ku biweebwayo ebyokebwa. Also through this we are able to see the heart of God. Okuyita mu kino tusobola okulaba omutima gwa Katonda. And also which he want to deliver to us. N'ebyo by'ayagala okubeera ng'atuwa. Many times I was sharing on our YouTube. Era n'emirundi mingi mbadde nga ngabana ku YouTube. This book of Leviticus. Mu kitabo kino eky'Abaleevi. While we are studying the heart of God in this Leviticus. Naye bwe tubeera nga tusoma omutima gwa Katonda mu kitabo kino eky'Abaleevi. It is very, very important. Kiri kya muwendo nnyo era kya makulu. Even in our spiritual life. Era ne mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Even in our salvation. Era ne mu bulokozi bwaffe. So some people they say that Leviticus is like Everest mountain. Abamu bagamba nti kino ekitabo ky'Ebyabaleevi kiringa ng'olusozi Everest. Do you know, brothers and sisters, Mountain Everest? Mumanyi luno olusozi lwe bayita Everest. It is very one of the tallest mountain in the whole world. Lwe lumu ku nsozi ezisinga okubeera empanvu ennyo. So some people while they are reading Bible, Genesis and Exodus. Abantu abamu babeera nga basoma Bayibuli olubereberye n'okuva. When there is a time for reading book of Leviticus. Naye ate bwe kituuka ekiseera eky'okusoma ekitabo ky'Ebyabaleevi. It is very hard to read continue. Kiba kizibu nnyo okuba ng'okigenda mu maaso n'okimalako. Sometimes they want to jump. Ebiseera baagala babeere nga bakisukka.
But looks like this Leviticus, it is for the priest and Aaron and the son and also those priests. Ekitabo kino eky'Abaleevi nti kiringa kyaba kabona abaana ba Aroni naye mwennyini. But this Leviticus is not only for the Aarons and his children. Naye ate kino si kya Aaron ne amaka ge. This Leviticus is for all Israel. Naye ekyo kyaba Isirayiri bonna bonna. Because it is very, very important to all the people in Israel. Kubanga kya muwendo nnyo eri abantu ba Isirayiri bonna. Because that is the way how they can wash away their sin and they can connect with the heart of Christ. Kubanga yengiri yokka gye basobola okunaazaamu ebibi byabwe kubanga bagatta emitima gyabwe n'omutima gwa Kristo. Also they can unite with God. Era basobole okubeera nga beeyunga kimu ne Katonda. That's why this book of Leviticus is not only for the priest. Yensonga lwaki kino ekitabo ky'Abaleevi si kya bakabona bokka. This is for the all Israel. Naye kya Isirayiri yonna. And also, brothers and sisters, in our spiritual life. Era n'abooluganda mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. And this Bible is not only for pastors. Eno Bayibuli si abasumba bokka. Not only pastors has to read the Bible and has to study. Si basumba bokka be balina okusoma Bayibuli n'okugiyiga. It is all our brothers and sisters. Naye n'abooluganda mwenna Also, mwenna. we have to learn and we have to read the Bible. Mwenna mulina okuba nga muyiga Bayibuli n'okugisoma. The reason why this book is called Leviticus. Ensonga lwaki kino ekitabo kiyitibwa Abaleevi. As you know, this Levi is one of the sons of Jacob. Nga mukimanyi nti Leevi yali omu ku baana ba Yakobo. Because Jacob has 12 sons. Kubanga Yakobo yalina abaana 12. And Levi is one of them. Ate Leevi yali omu ku bo. And he was a third. Ate ye yali wa kusatu. Because there is the 12 children. Kubanga waliwo abaana 12. And then from the 2 wives. Ate nga bava mu bakyala babiri. One is called Leah. Omu baali bamuyita Leah. And another one is Rachel. N'omulala ye Rakeri. As you know, Rachel received love from the Jacob. Nga bw'omanyi nti Rakeri yafuna okwagala okuva eri Yakobo. But Leah couldn't receive love from Jacob. Naye ono Leah teyafuna kwagala okuva eri Yakobo. That's why God gave the Leah grace. Yensonga lwaki Katonda yawa ekisa. To open her womb. Okubanga aggula olubuto lwe. And she was able to deliver son. Era naye n'asobola okuba ng'azaala abaana ab'obulenzi. First Reuben. Okusookera Reuben. And Simeon. And third is Levi. N'owookusatu yali Levi. Because after she got the third son, kubanga bwe yamala okuzaala omwana owookusatu, she felt that now I can unite with my husband. Yakiwulira nti kati asobola okuba nga ali kimu so meaning of Levi is union. Kati Levi kyali kitegeeza kugattibwa. How we can unite with the heart of God. Engeri gye tusobola okwegatta wamu n'omutima gwa Katonda. As you know that because of the sin we have separate between God and us. Nga mukimanyi nti okuyita mu kibi twayawukana ne Katonda. So really we have to unite with the heart of God. Kuba kati tulina okuba nga twegatta wamu n'omutima gwa Katonda. So through this book of Leviticus showing us how we can unite with the heart of God. Kati okuyita mu kitabo kino eky'Ebyabaleevi kitulaga engeri gye tusobola okwegattamu n'omutima gwa Katonda. With a humble heart, while we are studying the heart of God in this book of Leviticus. N'omutima muwombeefu nga tusoma kino ekitabo ky'Ebyabaleevi n'omutima gwe. And we are able to see mu kino tusobola okuba nga tulaba what make us to disconnect with the heart of God. Ki ekitwawula n'omutima gwa Katonda. And also how we are able to connect with the heart of God. Era omutima gwa Katonda tusobola tutya okuba nga tugweyungako. Hallelujah. Hallelujah. So that is the first chapter is talking about the burnt offering. Yensonga lwaki essuula esooka yo eyogera ku kiweebwayo ekyokebwa. Because God gave us 5 sacrifices. Kubanga Katonda yatuwa ssaddaaka 5. Leviticus chapter 1 showing us about burnt offering. Essuula esooka eby'Abaleevi etulaga ekiweebwayo ekyokebwa. Chapter 2 talking about grain offering. Ate essuula eyokubiri eyogera ku kiweebwayo eky'ensigo. As chapter 3 talking about the peace offering. Ate eyokusatu neeyogera ku kiweebwayo olw'emirembe. Chapter 4 talking about the sin offering. Essuula eyokuna neeyogera ku kiweebwayo eky'ekibi. And chapter 5 talking about the trespass offering. Essuula eyokutaano nayo neeyogera ku kiweebwayo eky'okubuusibwa. So through this sacrifice, okuyita mu saddaaka zino, God gave us the way
to unite with the heart of God. Katonda atuwa engeri gye tusobola okubeera nga twegatta wamu And n'omutima also gwa God gave Katonda. us way to wash away our sin. Ne Katonda n'atuwa ekkubo ery'okunaazawo ekibi kyaffe. So also you may think, why God gave us 5? Maybe 1 is enough. Oba oyinza okirowooza ku lwaki Katonda atuwa 5 oba emu yandibadde emala. Brother and sister, do you remember in the New Testament, Mujjukira mu ndagaano empya there is a full book of gospel. waliwo ebitabo 4 eby'enjiri. Matthew, Mark, Luke, John. Waliwo Matayo, Mark, Luka ne Yokaana. Yes, gospel is talking about the Jesus Christ. Bino enjiri etegeeza Yesu Kristo. Also the reason why God gave us a full book of gospel. Era ensonga lwaki Katonda yatuwa ebitabo bino 4 eby'enjiri. Because all they are talking about Jesus Christ. Kubanga byonna byogera ku Yesu Kristo. But through this full book of gospel, we are able to see Jesus in different ways. Naye okuyita mu bitabo bino 4 eby'enjiri tusobola okulaba Yesu mu ngeri ey'enjawulo. In the book of Leviticus, also God gave us 5 sacrifices. Era mu kitabo ky'ebyabaleevi Katonda yatuwa ssaddaaka 5. So through these different sacrifices, we are able to see also our ultimate sin in different angles. Era okuyita mu kino tusobola okulaba engeri ebibi byaffe gye byasobola okuba nga bitangirirwa. Also we are able to see Jesus Christ Era in ne different tusobola angles. okulaba Yesu Kristo mu ngeri ez'enjawulo. So if you read the Bible, verse 1 and verse 2, Singa osoma Bayibuli olunyiri olusooka n'olwokubiri, that you can see chapter 1, verse 1 and 2. katusome essula esooka olunyiri olusooka n'olwokubiri. And the Lord called unto Moses and speak unto him out of the tabernacle of the congregations, saying, Awo Mukama n'akoowoola Musa n'ayogera naye mu weema ey'okusinkanirwamu ng'amugamba nti, verse 2, olwokubiri, speak unto the children of Israel and say unto them, if any man of you bring an offering unto the Lord, you shall bring your offering of the cattle, even of the herd of the flock. ng'ayogera nti, yogera n'abaana ba Isirayiri bagambe nti omuntu yenna ku mmwe bw'anaawangayo ekitone eri Mukama, munaakiwangayo okukiggya mu nsolo, ku nte ne ku mbuzi. Now you can see God called Moses at the tabernacle. Kati osobola okulaba nti Katonda yayita Musa ku weema entukuvu. Because when God meets us, he cannot meet from outside. Kubanga Katonda bw'aba atusinkana tatusinkana na wabweru. Because God cannot be together with the sin. Kubanga Katonda tasobola kubeera wamu na kibi. So this is why God called Moses. Ensonga lwaki Katonda ayita Musa And he met in the tabernacle. n'amusinkana mu weema ey'okusinkanirwamu. Where there is a hole. Awatukuvu ennyo. And then the time he said, Awatukuvu era ekiseera ekyo n'agamba, any man of you bring an offering unto the Lord. Omuntu yenna ku mmwe bw'anaaleeta ekiweebwayo eri Mukama. Brother and sister, you can see that when you bring an offering unto the Lord. Abooluganda musobola okulaba nti singa oba oleese ekiweebwayo eri Mukama. So what is the reason that why people they have to bring an offering? Nsonga ki ereeta abantu bano okuba nga baleeta ekiweebwayo kino? Why we have to bring offering? Lwaki tuba tulina okuleeta ekiweebwayo? And do you remember when the people bring the first offering to the Lord? Mujjukira abantu bwe baaleetanga ekiweebwayo ku bibereberye eri Mukama. That is in Genesis chapter 4. Ky'ekyolubereberye mu ssuula ey'okuna. Genesis chapter 4, you remember Cain and Abel brought the offering to the Lord. Mujjukira nti Kayini ne Abiri baaleeta ekiweebwayo eri Mukama. Why people they have to bring the offering to the Lord? Lwaki abantu balina okuba nga baleeta ekiweebwayo eri Mukama? Why? Lwaki? Because in Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, you never see that they bring offering to the Lord. Kubanga olubereberye essula esooka ey'okubiri ey'okusatu tosobola kulaba nga baleeta ekiweebwayo. Because you never see these Adam and Eve, they prepare offering to the Lord. Kubanga tokirabangako Adamu ne Kawa nga baleetera Katonda ekiweebwayo. But you can see the first Genesis chapter 4, you are able to see that Cain and Abel, they prepare offering when they meet the Lord. Naye ate okusooka osobola okulaba mu lubereberye essula ey'okuna nti Kayini ne Abiri baali baleese ekiweebwayo eri Mukama. Why? Lwaki? Why Israel people, they need offering when they meet the Lord? Lwaki abantu ba Isirayiri baali beetaaga ekiweebwayo we baali basinkana Mukama? Because Adam and Eve, before they are together with God, Kubanga okusooka Adamu ne Kawa baali wamu ne Katonda ku they are one lubereberye. with God. Baali kimu. So that when they meet God, they freely they meet.
kubanga bwe baali nga baagala osinkana Katonda mu ddembe nga bagendayo gy'ali ne bamusinkana. But after Adam and Eve, they have a sin. Naye bwe baamala okuba nga boonoona, So it means they become between God and human, we had a sin. ekitegeeza nti wakati w'omuntu ne Katonda waaliwo ekibi. Isaiah chapter 59 verse 2 say the sin have a separate between God and us. Isaaya essula ya 59 olunyiriri lugamba nti ekibi kyawudde ffe ne Katonda. Sin have hidden his face from you. Ekibi kyawudde amaaso ge ku ffe. So after Adam and Eve, they have a sin. Adamu ne Kaawa bwe baali nga bamaze okwonoona. So between God and us, we had a sin. Wakati waffe ne Katonda waaliwo ekibi. So when we had a sin, we cannot meet God while we have a sin. Bwe tuba n'ekibi tetusobola kuba nga tusinkana Katonda nga tuli mu kibi. That's why the time Adam and Eve, they had offering to the Lord. Yensonga lwaki Adamu ne Kaawa baasobola okuba nga baleeta ekiweebwayo eri Mukama. The time what Abel prepared, that is a burnt offering. Ekiseera ekyo kati Abel kye yategeka kyali kiweebwayo ekyokebwa wamu ne muganda we In Kayini. the same way, Mu ngeri y'emu. why in this book of Leviticus showing us about the sacrifice? Lwaki kino ekitabo ky'eby'Abaleevi kitulaga saddaaka? Why God gave us these 5 sacrifices for us? Lwaki Katonda yatuteerawo zino saddaaka 5? In the book of Exodus, after we received the commandment from God, Mu kitabo ky'Okuva bwe twamala okuba nga tufuna amateeka okuva eri Mukama, we realized that we have a sin continuum. ye twakitegeera nti twalina ekibi. Even the day when we received the law, we broke the law. Era ne olunaku lwe twafuna amateeka gano twali tugamenye. So according to the law, we realize that we have a sin to the Lord. Kati okusinziira ku tteeka ne tumanya nti twonoonye mu maaso So g'etteeka. that's why when we have a sin, even God cannot beat us. Yensonga lwaki nti bwe tubeera nga tulina ekibi ne Katonda tayinza And kutusinkana. also because of sin, we fear to stand before God and to meet God. N'olw'ekibi ekyo ne tutya okuba nga tusinkana Katonda. We know that we should be cursed. Kubanga tukimanyi tulina okuba nga We tukolimirwa. know that we should be killed. Kubanga tukimanyi tulina okubeera nga This tuttibwa. was through this book of Leviticus showing us how we can unite with God. Yensonga lwaki kuyita mu kitabo kino eky'Abaleevi ngeri yokka gye twali tusobola okuba nga tuyeyungamu wamu ne Of Katonda. course, how can we unite with God? Ye tusobola tutya okuba nga tweyunga wamu ne We Katonda. must wash away our sin. Tulina okuba nga tunaazawo okusooka ekibi So kyaffe. the reason why God gave us this sacrifice, Ensonga lwaki Katonda yatuwa saddaaka eno. God show us how we can wash away our sin, Katonda yali atulaga engeri gye tusobola okunaazaawo ekibi so that kyaffe. we are able to unite with the heart of God. Tusobole okuba nga twegatta wamu n'omutima gwa Katonda. So that's why through these 5 sacrifices, God wants to show us how we can wash away our sin and how we can unite with the heart of God. Yensonga lwaki okuyita mu saddaaka zino 5 tusobola okulaba engeri gye tunaazaawo ekibi kyaffe n'okuba nga tugatta wamu omutima gwaffe ne Katonda. So today we read the chapter 1 about the burnt offering. Olwayo tusomye essula esooka ekikwata ku kiweebwayo ekyokebwa. And in this chapter 1, you can see there is 3 types of the burnt offering. Era mu ssula eno esooka waliwo ebiweebwayo bya mirundi 3. From verse 3, how we can have a burnt offering through cattle. Wano tulaba ku lunyiri lwokusatu kuyita mu nte. From verse 10, showing us about how we can sacrifice through lamb and goat. Ate mu lunyiri lw'ekkumi ne lutulaga engeri gye tuwaayo embuzi oba endiga. And verse 14, showing us how we can sacrifice through dove. Era essula ekumi n'ennya wabaayo amayiba. Let us read verse 3, chapter 1, verse 3. Katusome essula esooka olunyiriri olwokusatu. Chapter 1, verse 3. Essula esooka olunyiriri lwakusatu. If his offering is a burnt sacrifice of the whole, let him offer a male without blemish. He shall offer it his own free will at the door of the tabernacle meeting before the Lord. Obanga waayo ekiweebwayo ku biweebwayo eky'ente, anaawangayo nnume etaliiko bulema, anaagiweerangayo ku mulyango gwa weema ey'okusinkanirwangamu alyoke akkirizibwe mu maaso ga Mukama. Brother and sister, now we can see that when you give the offering, the burnt sacrifice of the heart, Tulaba nti singa obeera owaayo ente ennume,
And then you must bring the male without blemish. olina okuba ng'oleeta ente ennume eweebwayo nga nnume teriiko bulema. Brother, you can put the underline a male without blemish. Abooluganda ku Bayibuli yo isobola okussaako olunyiriri wansi okulaga nti ennume etaliiko bulema. It is symbolized about Jesus who has no sin. Kino kitegeeza Yesu Kristo ate alina kibi. And verse 4. Olunyiriri lwokuna. Verse 4 says that, and he shall put his hand on the head of burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. Era anaateekanga engalo ze ku mutwe ogw'ekiweebwayo ekyokebwa, awo anakkirizibwanga okumutangiriranga. Yes, this Bible says, Wano Bayibuli egamba, this he shall put his hand on the head of the burnt offering. Anaateeka engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo. The reason why we have to do ensonga lwaki tulina okuba nga tukola really, you can see, if you read verse 4, you are able to see the reason why we are doing this burnt offering. Singa osoma olunyiriri lwokuna osobola okulaba ensonga lwaki tuba nga tuwaayo ekiweebwayo kino ekyokebwa. What this Bible says? Bayibuli etugamba etya? It shall be accepted for him to make an atonement. Anakkirizibwanga okumutangirira. To make atonement for him. Okubanga amutangirira. Yes, this is very, very important. Kino kiri kya muwendo nnyo. Brothers and sisters, the reason why we do this sacrifice. Abooluganda, ensonga lwaki tukola saddaaka eno. To make atonement for sin. Okubanga tuwaayo okutangirira ku bibi byaffe. Through this sacrifice, we are able to atonement for our sin. Okuyita mu saddaaka eno tufuna okutangirirwa ku lw'ebibi. We are able to wash away our sin. Ne tusobola okunaazaawo ebibi byaffe. So through this, we are able to see. Kati okuyita mu kino tusobola okulaba. What is the heart of God in this burnt offering? Omutima gwa Katonda okuyita mu kiweebwayo kino ekyokebwa gwe and how we are able to receive salvation. Era tusobola tutya okubeera nga tufuna obulokozi. And also how we are able to live in our spiritual life. Era ne mu ngeri gye tusobola okubaamu mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Through verse 4, we are able to see clearly what is the purpose of this burnt offering. Okuyita mu lunyiriri olwokuna tusobola okulaba omugaso gw'ekiweebwayo kino. It is for him to make atonement. Olw'okuba nti asobole okuba ng'atangirirwa. Then how can we do in order to wash away our sin? Era tusobola tukola ki okuba nga tunaazaawo ebibi byaffe? The first condition, akakwakuliza akasooka, as you read verse 3, ng'osoma olunyiriri olwokusatu, we should prepare our burnt offering of the heart without blemish. Alina okuba ng'awaayo ente ennume etaliiko bulema. Without the male, without blemish. Erina okuba nga nnume nga teriiko bulema. Yes, first condition, you have to prepare the burnt sacrifice of the heart. Akwakakuliza akasooka olina okubeera ng'oteekayo owaayo saddaaka ennume, and without blemish. Ey'ente etaliiko bulema. So first condition, you must need a burnt offering. Okusooka olina okuba ng'olina ekiweebwayo ekyokebwa. Male without blemish. Eky'ente ennume etaliiko bulema. Because as you know that your sinner cannot sacrifice for others. Kubanga nga bwe mukimanyi nti omwonoonyi tasobola kubeera nga yeewaayo nga saddaaka ku lw'abantu. We as a sinner, if we cannot wash away our sin by ourselves. Kubanga ffe ng'aboonoonyi tetusobola kuba nga twenunula ku lwaffe. We as a sinner also, we cannot wash away other people's sin. Ate era tetusobola kubeera nga tunaazaawo ekibi ky'abantu abalala. So in order to wash away our sin, we must need a burnt offering, a male without blemish. Kubanga ffe bwe tubeera nga tuwaayo tuba twetaaga saddaaka ey'ente ennume etaliiko bulema. Which is symbolized Jesus Christ. Eyetegeeza Yesu Kristo. And second option, ekirala, a second condition, you must put your hand on the head of burnt offering. Oba olina okussa emikono gyo ku mutwe gw'ekiweebwayo kino ekyokebwa. If you don't put your hand on the head of burnt offering, bw'oba tutadde mukono gwo ku mutwe gw'ekiweebwayo ekyokebwa, that
cattle cannot be your burnt offering. eyo ente tesobola kubeera nga kiweebwayo ekyokebwa kyo. And that is just, that is just animal, nothing to do with you. Eyo ebeera nsolo busolo nga terinaako kakwakkulizo konna konna gy'oli. So that burnt offering, nothing can do without lay your hand on the head of burnt offering. Era nayo terina kyesobola kuba ng'ekola singa oba totaddeeko mikono gyo. Because when you lay your hand on the head of burnt offering, kubanga singa oba otadde omukono kino ekyokebwa. Second is we unite, we became one with that. Amakulu amalala kitegeeza nti no. The first mean is your sin transfer to that burnt offering. Ekisooka nti ekibi kyo kiba kijjuluddwa ne kiteekebwa ku kiweebwayo kino. And second mean is be one together with that burnt offering. Ekyokubiri nti gwe oba kimu n'ekiweebwayo kino olw'ekibi kyo. That's when we kill this animal, Ensonga lwaki singa tubeera tusse ensolo eno because they die instead of us. kubanga ye ensolo eno efa mu kifo If kyaffe. I'm the one should be killed, Kubanga yense yalina okuba ng'attibwa. that burnt offering killed instead of us, N'ate eyo saddaaka olw'ekibi ebeera ng'eweereddwayo ku lwaffe. which is redemption. Okwo kwe kununulibwa. In the same way, Mu ngeri y'emu you remember Jesus Christ came to the world. mujjukire Yesu Kristo yajja mu nsi. And when Jesus Christ came to the world, Ono Yesu bwe yajja mu nsi he went to Jordan River to meet John the Baptist. yagenda ku mugga Yoludaani okubeera ng'asisinkana Yokaana Omubatiza. And when John the Baptist laid his hand on the head of the Jesus Christ, Yokaana Omubatiza we yateeka omukono gwe ku mutwe gwa Yesu Kristo. John chapter 1 verse 29 says, Yokaana essula esooka olunya olw'abirimu lugamba. Behold the Lamb of God, Laba omwana gw'endiga gwa Katonda who takes away the sin of the world. aggyawo ekibi ky'ensi. Yes, when Jesus Christ, when John the Baptist lay his hand on the head of burnt offering, Yokaana Omubatiza bwe yateeka emikono gye ku kiweebwayo, you're able to see that all the sin of the world transferred to Jesus Christ. osobola okulaba nti ekibi ky'ensi kyonna kyateekebwa ku Yesu And together Kristo. with Jesus Christ become one. Ne tufuuka kimu ne Yesu Kristo. And that time also all my sin transferred to Jesus. Ekiseera ekyo ekibi kyange kyali kimaze okuba nga kijjuluddwa ne kiteekebwa ku Yesu Also Kristo. all your sin transferred to Jesus. Era n'ebibyo byonna byonna nga biteekeddwa ku Yesu Kristo. The third, Ekyokusatu read chapter 1 verse 5. katusome essula esooka olunya olwokutaano. He shall kill the bull before the Lord, and priest Aaron's son shall bring the blood and sprinkle the blood all around on the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. Awo anaateeka ente mu maaso ga Mukama, n'abaana ba Aloni bakabona banaaleetanga omusaayi era ne bamansiranga omusaayi ku kyoto enjuuyi zonna ekiri mu mulyango gwa weema ey'okusinkanirwangamu. This Bible says, he shall kill the bull before the Lord. Bayibuli negamba nti banattiranga ente eno mu maaso ga weema. For atonement for sin, for third, he should be killed. Olw'okununulanga era ekyokusatu nayo nebeera ng'ettibwa. Burnt offering should be killed. Eno ekiweebwayo kino eky'ekibi kirina okubeera nga kittibwa. Because the Bible says the wages of sin is death. Kubanga Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kufa. The wages of sin is death. Empeera y'ekibi kufa. That's why this burnt offering should be killed. Y'ensonga lwaki saddaaka eno ey'ekiweebwayo ekyokebwa erina okubeera ng'ettibwa. And what priest is doing? Kabona anaakola ki? Receive the blood. N'atoola omusaayi guno. And with this blood he sprinkle around the altar of burnt offering. Kati omusaayi guno n'agumansira nga agwetoolooza ku njuyi zonna ez'ekyoto. Because through this sprinkle the blood of the blood at the altar of the burnt offering. Kubanga bw'obala ng'otadde omusaayi guno nga gumansiddwa ku njuyi zonna ez'ekyoto. Is showing all our sins, or the sin which I commit are forgiven. Ekiraga nti ebibi byange byonna bye nayonoona byasonyiyibwa. Also you can see the Bible, Leviticus chapter 17 verse 11. Era tusobola okulaba ne Bayibuli eby'Abaleevi essula y'e17 olunya olw'e11. Leviticus chapter 17 verse 11 says, eby'Abaleevi essula ey'e17 olunya olw'e11 lugamba.
For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your soul, for it is the blood that make an atonement for the soul. Kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era ngubawadde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwe gutangirira olw'obulamu. You can see the life of the flesh is in the blood. Wano osobola okulaba nti obulamu bw'omusaayi bw'omubiri gwonna buli mu musaayi. It is the blood that make an atonement for the soul. Omusaayi gwe guleeta okutangirira eri emmeeme. After this burnt offering killed, and when priests sprinkle this blood around the altar burnt offering, nga ekiweebwayo kino kimaze okuttibwa ne kabona n'asaasaanya omusaayi guno ku musaayi ku kyoto, his sins are forgiven. ebibi biba In bisonyiyibwa. the same way, how our sin can be washed away, Mu ngeri y'emu ebibi byaffe bisobola bitya okubeera nga bisonyiyibwa? how our sin can be forgiven, Ebibi byaffe bisonyiyibwa bitya? is not because of just try to live in good life. Si gezaako kuba mu bulamu obulungi kyokka. It's not just giving the offering so that my sins can be forgiven. Si gezaako kubanga tuwaayo saddaaka nti ebibi byaffe I pray bisonyiyibwe. before God so that my sins are forgiven. Nti oba nsaba maaso ga Katonda ebibi byange bino okubanga It is not bisonyiyibwa. like this. Si bwe kiri. Even Bible says. Era ne Bayibuli Hebrews egamba. chapter 9 verse 22 says, Abebulaniya 9:22 wagamba. without shedding of blood there is no forgiveness. Awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa. Without shedding of blood there is no forgiveness. Awatali kuyiwa musaayi tewali kusonyiyibwa. So really through the shedding of blood, Ddala okuyita mu kuyiwa omusaayi, through the one sacrifice, okuyita mu saddaaka emu, because the male calf died instead of this man. kubanga ente n'ennume yafa ku lw'omusajja ono. Through redemption, Okuyita mu kununulibwa, we are able to be forgiven. mu kyo tusobola okuba nga tusonyiyibwa. That's why this burnt offering is showing us clearly Y'ensonga lwaki ekiweebwayo kino ekyokebwa kitulaga bulungi nnyo how our sin can be washed away, engeri ebibi byaffe gye bisobola okuba nga how our binaazibwa. sin can be forgiven. Ebibi byaffe bisobola bitya okuba nga bisonyiyibwa. Amen. Amiina. And also there is something which you can see. Era waliwo n'ekintu ekirala ky'osobola okulaba. We can continue read this scripture. Ka tugende mu maaso nga tusoma ekyawandiikibwa kino. Verse 6. Olunyiriri olw'omukaaga. And he shall skin the burnt offering and cut it into its pieces. Awo anaabaaganga ekiweebwayo ekyokebwa era anaakisalangamu ebitundu byakyo. If you continue read verse 6, 7, 8, 9, 10, Singa ogenda mu maaso ng'osoma olunyiriri lw'omukaaga mpaka ku lw'ekkumi, you are able to see. naawe osobola okulaba. Just through burnt offering, you are able to see clearly how our sins can be forgiven. Okuyita mu kiweebwayo ekyokebwa osobola okulaba ebibi byaffe bisobola okuba nga And bisonyiyibwa. instead of this man who's supposed to be killed, but the other male calf died for him. Ne mu kifo ky'omusajja ono okubeera nga ye yattibwa naye ate eri ente ennume ye So mufiiririra. now you can see clearly what he is doing. Naye kati osobola okulaba butereevu ki ky'akola. What is he doing? Akola ki? And you can see that he shall flay the burnt offering and cut into his piece. Wano osobola okukiraba butereevu nti anaabaaganga ekiweebwayo ekyokebwa n'akisalangamu ebitundu byakyo. So now you can see that this man could flay the burnt offering. Kati wano osobola okulaba nti omusajja ono yabaaga ekiweebwayo You ekyokebwa. remove all the skin of this animal. N'aba ng'aggyeewo eddiba ly'ensolo eno And they kyonna. cut it piece. N'aba ng'agitemaatema mu bitundutundu. And this Israel, they cut and wash. Ne bino ebyenda byayo bisobola okugibwamu ne biba nga They byozebwa. cut the head, Ne baggyako they cut omutwe, the hand, ne batemako emigulu, ebitundu byonna byonna ne bitemaatemebwa. and then they put on the altar burnt offering. Ne baba nga babissa ku kyoto eky'ebiweebwayo Apart from ebyokebwa. the skin, they burnt everything. Mu kifo ky'okuba nga ng'oggyeko eddiba, ebintu ebirala byonna byonna So we babitemaatema. couldn't understand why. Ne tusobola kuba nga tukitegeera Brother kino and sister, bulungi. looks good? Abooluganda kino kirabika bulungi. It's
scared. Kitiisa nnyo. And also, also for me, I don't want to see the blood. Ate nze nange saagala kulaba musaayi. And I got disease. Nfuna akamunguluze. But why they cut? They remove the skin. Lwaki babeera nga bajjawo eddiba lino? They cut it parts. Ne batemaatema obunyama. And they bought everything. Ate buli kintu kyonna ne bakyokya. Why God like those things? Lwaki Katonda ayagala ebintu I ebyo? hope that our brothers and sisters, you don't like those things. Ne nze nsuubira abooluganda mmwe temwagala We bintu don't know ebyo. exactly why God likes those things. Naye ate simanyi lwaki Katonda ayagala ebintu ebyo. Really, you can see that most of the sacrifice also they demand this. Ye nsobola okulaba nti saddaaka ezisinga abantu bangi babeera basobola okuba nga saddaaka zino zibasaba ebintu bwe biti. Because most of the offering they need those sacrifice. Kubanga saddaaka zonna zeetaaga ebintu bwe bityo. And that is what got happy. Era ne Katonda But byasanyukira. brothers and sisters, do you like sacrifice? Naye abooluganda mwe mwagala saddaaka? Frankly speaking, do we like sacrifice? Ddala nga twogeza n'obwesimbu twagala nnyo ebintu bwe bityo. We don't like sacrifice for God or Tetwagala sacrifice for the kubeera nga gospel. tuwaayo ku lw'enjiri n'okulwa Katonda. Even though we like to serve God, but we don't want to sacrifice and serve God. Newankubadde twagala okubeera nga tuweereza Katonda naye ate tetwagala kuba nga tuwaayo eri Katonda bwe But tutyo. really, you can see that all the offering there is sacrifice. Ddala ate tusobola okukyetegereza bulungi nti buli kiweebwayo kyonna kyagala kiringa nga saddaaka. Though we as a human, we don't like. Newankubadde ffe abantu ebyo But tetubyagala. when God saw the sacrifice, God is happy. Naye Katonda bw'alaba saddaaka eno ye Katonda abeera musanyufu. So today also we want to think the spiritual heart of God. Era n'olwayo twagala okubeera nga tulowooza ku mutima ogw'omwoyo gwa Katonda. The reason why God told us to do this. Ensonga lwaki Katonda atugamba okuba nga tukola kino. There is one thing which I want to share. Waliwo ekintu kimu kye njagala okubeera nga ngabana nammwe. In the beginning, when we are together with God, Ku ntandikwa we tubeera awamu ne Katonda, that time only there was voice of God. okusooka ekiseera ekyo waliwo ddoboozi lya Katonda lyokka. The heart of God become our heart. Omutima gwa Katonda ne gufuuka omutima gwaffe. Word of God become our word. N'ekigambo kya Katonda ne kifuuka ekigambo When God kyaffe. say A, then we believe A. Katonda bw'agamba ne tugamba nti A. When God say you go here, then we go here. Katonda bw'agamba nti mugende wali era ne tuba nga tugenda wali. The heart of God become our heart. Omutima gwa Katonda ne gufuuka omutima gwaffe. The word of God become our word. Ekigambo kya Katonda ne kifuuka ekigambo kyaffe. Because we didn't have our own heart and our own thought. Kubanga tetwalina mutima gwaffe na kirowoozo kyaffe. But brothers and sisters, do you think that fear heart, is that what God created? Abooluganda mulowooza Katonda yatonda mutima gutya mu ngeri bw'etyo? Do you think that worry heart, a desire, a lustful heart, and the hateful heart, that is what God prepared for us? Naye olowooza nti okutya n'okweraliikirira byebyo Katonda bye yatutondera? Brothers, it is not like this. Abooluganda si bwe kityo bwe kiri. That is not what God created. Era ekyo Katonda si kye yatonda. This is not his heart. Guno si gwe mutima gwe. Because Adam and Eve, they received the heart from Satan. Kubanga Adamu ne Kawa baafuna omutima okuva eri Sitaani. When God said that if you don't eat, Katonda bw'agamba nti tolya. because in the Garden of Eden there is so many trees. Kubanga mu lusuku Edeni waliwo emiti You can mingi. eat so many trees. Osobola okulya ebibala bingi. But that fruit, the tree which is the knowledge of good and evil, you do not eat. Naye kati ogwo omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi Katonda gwagamba nti temugulyanga. If you eat, you shall surely die. Nti singa ogulya tolirema kufa. That is what God said. Ekyo Katonda kyayogerako. And when God said, Era Katonda that is the bw'agamba word of God. in era our heart. ky'aba ayogedde kye kigambo But kye. after Satan came, Naye Sitaani bwe yajja they continually deceiving in their heart. baagenda mu maaso nga balimbibwa mu mutima gwabwe. Give another heart to this. Nga babeera nga bawa Sitaani n'awa omutima omulala eri Adamu. When there was only one voice, Bwe baali nga bawuliza eddoboozi limu there was peace. waliwo But eddembe. when there was two boys, Naye ate bwe baafuna amaloboozi abiri and where there was two boys, they have a difficult and darkness in their heart. baafuna obuzibu n'ekizikiza mu mutima gwabwe.
Adam and Eve finally they forsake the word of God and they follow the word of Satan. Adamu ne Kawa baaleka ekigambo kya Katonda ne bagoberera eddoboozi lya Sitaani. They forsake word of God. Baaleka ekigambo kya They Katonda follow word of Satan. ne bagoberera eddoboozi lya Sitaani. It becomes sin. Kino ne kifuuka kibi. After Adam and Eve, they received a heart from Satan. Adamu ne Kawa bamala okubeera nga bafuna omutima okuva eri Sitaani. The time they got a fear heart. Ekiseera ekyo baafuna omutima ogutya. They got a worry heart. Ne bafuna okweraliikirira. They got a darkness in ne them. bafuna ekizikiza mu mitima They got gyabwe. anger. Ne bafuna They got a obusungu. desire. Ne bafuna okwegomba. So that heart is coming from Satan, not from God. Ogwo omutima gubeera teguva eri Katonda, guva eri Sitaani. The problem is, Naye ekizibu kiri nti after they receive the heart of Satan, bwe bamala okukkiriza omutima gwa Sitaani and they have their own knowledge of good and evil, era ne bafuna amagezi gaabwe ag'okumanya obulungi n'obubi, and also they have their own heart, era ne babeera n'omutima gwabwe, not only heart of God. si mutima gwa Katonda gwokka, They receive the heart of Satan. baafuna omutima gwa Sitaani. So continually, they read by the heart of Satan. Ogenda maaso nga baluŋŋamizibwa n'omutima gwa Also, they Sitaani, continue affected by heart of Satan. ne babeera nga basumbuyibwa n'omutima guno gwa Sitaani. That's why even though God say A, but we find ourselves we say B. Y'ensonga lwaki Katonda wadde agamba A, twesanga nga tugamba B. So from that time, all the evil heart was arising in our heart. Ekiseera ekyo omutima gwa Sitaani omubi ne gutandika okuba nga gututumuka mu Yes, ffe. we know that we don't have to commit sin. Ye tukimanyi nga tetulina kuba nga twonoona, We don't have evil heart. era tetulina na kuba na mutima But we mubi. find we continue those dirty heart and evil heart is arising. Naye ate twesanga ng'omutima ogwo omubi omukyafu gutandika okuba nga guva mu ffe. Why? Lwaki? Because we receive the heart of Satan. Kubanga twasobola okuba nga tukkiriza So omutima gwa from that time, Sitaani. we are continually disturbed by Satan. Okuva ekiseera ekyo tubeera nga tulimbibwa ne Sitaani. Satan continually give us the worry heart and fear heart and Satan desire of the world. Agenda mu maaso ng'atuwa omutima omubi n'okwegomba mu bulamu bwaffe. So while we are following those hearts, Bwe tugenda mu maaso nga tugoberera omutima bwe really gutyo, we cannot serve God. ddala tetusobola kubeera nga tugoberera Even though Katonda we want to n'okumuweereza. serve God, Wadde twagala okuweereza even though we Katonda, want to work for God, lwankubadde twagala but okukolera while Katonda. we are receiving the heart of Satan, Naye ate bwe tugenda mu maaso nga tukkiriza omutima gwa we cannot Sitaani, have a peace in our heart. mu ffe tetusobola kubeera mu This ddembe. heart is continually disturbing. Omutima guno gugenda mu maaso nga gutusumbuwa. That's why God wants our heart to be born. Yensonga lwaki Katonda ayagala omutima gwaffe okubeera nga gwokyebwa Our eyes, mu maaso gaffe, our opinion, okufumitiriza our kwaffe, thought, ebirowoozo byaffe, our experience, obumanyirivu bwaffe, our good heart, omutima gwaffe omulungi. all things which is coming from our heart should Ebintu be byonna byonna burnt, ebiva mu mutima gwaffe birina okuba nga so byokebwa, that we are able to feel with the heart of Christ. nga tusobole okubeera nga tujjula omutima gwa Kristo. We are able to feel with the word of God. Tusobole okubeera nga tujjula ekigambo kya Brothers and Katonda. sisters, you cannot have a same, you cannot together with the heart of God and a heart of Satan. Abooluganda tusobola kubeera ng'okwata wamu omutima gwa Sitaani n'ogwa You Katonda. cannot contain two hearts in your heart. Tosobola kubeera mu mitima ebiri mu mutima gwo. There is a heart of Christ. Waliwo omutima gwa Kristo, There is a heart of God. waliwo omutima gwa Katonda, And also another side, there is our own heart. era ne ku luuyi olulala ne wabeerawo omutima gwaffe. While we are following our thoughts, Bwe tubeera nga tugobera ebirowoozo byaffe, while we are trusting our heart, bwe tubeera nga twesiga omutima gwaffe, really we cannot have a same heart. ddala With God. tetusobola kubeera na mutima gumu n'ogwa We Katonda. continue to have a challenge and difficult in our life. Tetugenda mu maaso nga tubeera n'okusomoozebwa mu bulamu bwaffe. That's why, Y'ensonga lwaki in order to you have a heart, same heart with God, gwe okusobola okubeera n'omutima gwe gumu n'ogwa in Katonda, order you to have the peace with God, gwe okusobola okubeera n'eddembe ne Katonda, you must solve this issue. olina okuba ng'ogonjoola You ensonga must eno. forsake your heart. Olina okubeera ng'omalawo You omutima must gwo, forsake the heart of Satan. n'okubeera ng'oleka omutima gwa You Sitaani. must forsake our heart Olina okubeera ng'ova mu mutima gwo, so that we can have a same heart with God. tusobole okubeera n'omutima gwe gumu n'ogwa Katonda. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amiina. So now you can see Kati osobola okulaba this bulungi. man, he removed the skin Omuntu ono yaggyawo eddiba, and he put all the part and on the earth of the burnt offering. n'abeera ng'akuŋŋaanya ebitundu by'ekiweebwayo bino byonna n'abiteeka ku kiweebwayo So ku kyoto. They burnt everything, Buli kintu kyonna ne kiba nga kyokebwa ku kyoto. and then this offering they burn and remaining only ash. Kati kino ekiweebwayo ne kiba nga kisigadde vvu lyereere. What about that head? Also had burnt. Era n'omutwe nagwo gwayokebwa What ddala. about hand? Ate omukono, What about leg? ate amagulu, Everything they burnt, buli kintu kyonna kyayokebwa. remaining only ash.
n'aba ng'asigaza Nothing vvu can see lyokka from there. nga tewali na kimu ky'osobola kulaba. And that time, Ekiseera ekyo God happy. Katonda aba musanyufu. Why? Lwaki? Why God happy? Lwaki Katonda musanyufu? Because when all the parts they burnt, remaining nothing. Kubanga ebitundu byonna ebibeera nga byokebbwa nga tewasigadde kintu na kimu. God is happy with us. Katonda aba musanyufu nnyo naffe. What our brothers and sisters? Ate abooluganda. Even though we say that yes, we receive salvation by the Newankubadde grace of tugamba Jesus. nti twafuna obulokozi olw'ekisa kya Yesu. We receive salvation by the blood of Jesus Twafuna Christ. obulokozi na musaayi gwa Yesu. But each and every time we have our own eyes which I see. Naye ate buli kiseera tubeera n'amaaso gaffe ge tulabisa. Also we have our own thought. Era tubeera n'ebirowoozo byaffe. Also we have our own opinion. N'okufumitiriza kwaffe tuba Also nako. we have our own experience. N'obumanyirivu bwaffe nabwo tubeera nabwo. So I found that always this thing is disturbing in our life. N'enkizuula nti buli lunaku buli kiseera tubeera n'okusumbuyibwa Also lw'ebintu we bino. have our own flesh desire. Era tubeera n'okwegomba kwaffe okw'omubiri. There are so many desires arising in our heart. Waliwo okwegomba kungi okututumuka mu mitima gyaffe. But I can see clearly while I'm living together with the heart, always I'm difficult. Nsobola okukira nti bwe ngenda maaso nga mbeera n'omutima guno buli kiseera mba nnumizibwa. Amen. Amiina. Amen. Amiina. What do we need? Manyi ki kye twetaaga? What God wants us to do? Ki Katonda kyagala tukole? Remove the skin, but all inside part He wants to put on the altar burnt offering. Okubanga tujjawo eddiba buli kintu kyonna kyonna ne kisobola okubeera nga kiteekebwa ku weema. And from there He wants us to be burnt completely. Ku kyoto ne tusobola okubeera nga twokebwa ddala ne tuggwawo. And remaining on the ash. Era ne tuba nga tusigazza vvu lyokka. But it is very hard. Naye ate kizibu. People they have their own judgment. Abantu balina obulamuzi bwabwe. People they have their own experience. Abantu balina obumanyirivu bwabwe. People they have their own opinion. Abantu balina okufumiitiriza kwabwe. People they have their own right mind. Abantu balina omutima gwabwe omutuufu. Because already we receive the heart of Satan. Kubanga budda twafuna dda omutima gwa Sitaani. Already we have a knowledge of good and evil. Era tulina amagezi ag'okumanya obulungi n'obubi. That's why in our heart continually our right heart is arising. Yensonga lwaki mu bulamu bwaffe omutima omutuufu gugenda mu maaso nga Our gukula. evil heart is arising. Omutima gwaffe omubi gubeera nga gukula. Amen. Amiina. So that's why with our heart, with our flesh, we cannot serve God. Yensonga lwaki n'omutima gwaffe n'omubiri gwaffe tetusobola kubeera nga tuweereza Katonda. In the same way, God wants us to put all our opinion, all our thoughts. Mu ngeri y'emu Katonda ayagala abeere nga tuteeka eri okufumiitiriza kwaffe n'ebirowoozo byaffe. On the altar of burnt offering. Tubeere nga tubissa ku weema ey'ebiweebwayo ebyokebwa. Brothers and sisters, we cannot serve two masters. Abooluganda tetusobola kubeera nga tuweereza bakama babiri. While I'm serving God, we cannot serve Satan. Nga tuweereza Katonda tetusobola kuba nga tuweereza ne If I Sitaani. believe the word of God, I cannot believe the word of Satan. Singa nzikiriza ekigambo kya Katonda sobola kubeera nga ngoberera ekigambo The kya problem is Sitaani. if I continue still trust my heart, Naye ekizibu kiri nti singa ngenda maaso nga neesiga omutima gwange. if I continue trust my opinion, Singa mbeera nga ngenda maaso nga ngoberera nga nzikiriza okulowooza kwange. Really God cannot. Ddala mu kino Katonda tasobola kubeera musanyufu That's naffe. why in our life, Yensonga lwaki mu bulamu bwaffe. that's why in our heart, Yensonga lwaki mutima the way gwaffe. how God wants to work for us, Mu ngeri Katonda gy'agala abeere nga atukolera. He continually show us how our evil before God. Agenda mu maaso ng'atulaga tuli babi kyenkana ki mu maaso ga He Katonda. wants all my thoughts put on the altar burnt offering. Ayagala ebirowoozo byange byonna byonna n'okufumiitiriza Even He wants me kwange to ku put kyoto. my opinion on the altar burnt offering. Era ayagala nange nteeke okufumiitiriza kwange Even my eri eyes, kiweebwayo mu bweema. even my experience, N'amaaso gange n'okumanyirivu even my gwange knowledge, n'amagezi gange. what I see, Ekyo kye ndaba, what I listen, kye mpuliriza, what I believe, kye nzikiriza. everything He wants to put on the altar burnt offering. Buli kintu kyonna ayagala okubeera ng'akissa ku kiweebwayo ekya weema. You can check in the Bible. Musobola okuba nga mukebera mu While Bayibuli. we are believing our eyes, we cannot believe in the word of Bwe Jesus. tubeera nga tukkiriza mu maaso gaffe tetusobola God- kuba nga tukkiriza mu Yesu. Jesus Christ said, Nazareth is sleeping. Yesu Kristo agamba Laazaalo yeebase. No, you are a liar. Nedda olimba. Yet I saw clearly. Ye wadde nga nalabye He butereevu. died before 3 days. Yafa mu nnaku Now ssatu there is even eziyise. smelly.
kati n'ekiseera kino He is awunya dead. ye I saw the mukulu. way how he died. Nalabye namulaba ng'afa. But Jesus Christ said, no, he is asleep. N'ate Yesu Kristo agamba nedda yeebase. How can you believe the word of Jesus? Osobola otya okubeera ng'okkiriza ekigambo kya Yesu? You cannot believe the word of Jesus while you are believing your eyes. Tosobola kubeera ng'okkiriza mu kigambo kya Yesu ng'okkiriza mu maaso go. In John chapter 2, Mu Yokaana essuula ey'okubiri, you know, the servant brought water. omuddu ono yaleeta But amazzi. Jesus Christ said, take it to the master of the feast Yesu n'amugamba twalira omugabuzi w'embaga according to his eyes, okusinziira ku maaso ge, according to his thoughts. okusinziira ku birowoozo bye. You know, he said, no, I cannot. Yagamba nedda sobola, This is water. gano mazzi. But Jesus could not take it to the master of the Naye Yesu Kristo ye agamba sena otwalire omugabuzi w'embaga. Hallelujah. Amiina. While we are believing our eyes, Bwe tubeera nga tukkiriza mu maaso while gaffe, we are believing our thoughts, nga tukkiriza mu birowoozo byaffe, while we are trusting our nga eyes, twesiga amaaso gaffe, we cannot believe in the word of Jesus. tetusobola kubeera nga tukkiriza mu kigambo kya So Yesu. through burnt offering, what God wants to teach us? Okuyita mu saddaaka eno eweebwayo eyokebwa kye Yeah, Katonda kyagala All okugamba. your experience, Ayagala okugamba nti obumanyirivu bwo all your bwonna, right opinion, okufumitizaako kwonna kwonna okutuufu, you have burnt. olina okukwokya. Hallelujah. Haleluya. The remaining what? Wabeera wasigadde ki? Remaining only skin. Ddiba lyokka lye Only lisigala. the skin, what shall we do? Lino eddiba tulikozesa eki? Yes, skin remaining. Eddiba lisigaddewo. Though our the appearance is Pastor Kim. Newankubadde wabweru nze Pastor Kim, Though our appearance is Pastor Abe. oba nga wabweru ye Pastor So Abe, what God is expecting naye us? ki Katonda kyatusuubiramu? Apart from the skin, Ng'oggyeko eddiba lino, all our inner part they put on the altar of burnt offering. ebitundu byaffe byonna byonna eby'omunda biteekebwa ku kiweebwayo olw'ekibi, They burnt. ne biba nga byokebwa, Remaining. ne kuba nga kusigala vvu lyokka. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amiina. So that inside may fill with Jesus. Munda musobole okubeera nga mujjudde Yesu. With the heart of Jesus. N'omutima gwa Yesu Let Kristo. this mind be in you. That is the heart of Christ. Ye agamba nti endowooza eno ebeere mu mmwe gwe mutima gwa When Yesu. that heart of Christ is filling now, Singa omutima gwa Kristo ogwo gubeera gujjudde mu mutima gwo, we are living like Jesus. mu ekyo tusobola okubeera nga Yesu. As a little Jesus. Ng'aba Yesu Oh, abato. yes, that is Pastor Kim. Ye oyo musumba Kim. Oh, yeah, that is Pastor Abe. Oyo musumba Abe. Oh, yeah, that is the Pastor Paul. Ono Pastor Paul. But when they see clearly, N'ate bwe beetegereza, that is not Pastor Abe. oyo si musumba oyo, That is a Jesus. ye Yesu Kristo. They are able to see clearly. Basobola okukiraba bulungi. But many times, even though we believe in God, N'emirundi mingi newaakubadde tukkiriza many mu times, even Katonda. though we say we receive salvation, Emirundi mingi wadde tugamba twafuna obulokozi. but even though we know Jesus Christ, Naye newaakubadde tumanyi Yesu even though we Kristo, believe Jesus Christ, nga tukkiriza mu Yesu but we Kristo, find ourselves continually we believing our n'ate twesanga nga tugenda maaso nga we tukkiriza mu Kristo, continually believing our thoughts. nga tukkiriza mu birowoozo byaffe na birowoozo byaffe That's why n'amaaso we gaffe. easily we believe what I see, Yensonga lwaki mu bwangu ennyo tuba tukkiriza mu ebyo bye tulaba. even though we read the Bible, Newaakubadde tusoma Bayibuli, even though we listen the word of God, newaakubadde tuwuliza ekigambo kya Katonda. but we trust my eyes more than the N'ate word of twesiga amaaso gaffe okusinga ekigambo kya Katonda. You know, also there is one sister who is our short missionary. Waliwo sisita omu yali omuweereza waffe ow'ekiseera. She's supposed to go back to China, Yalina okubeera nga addayo e China. but because of the country lockdown, Olw'okuba kati ensi baagiggala, she packed everything. yapakira buli kintu kyonna She kyonna. greeted bye, see N'asiibula you, abantu, see mweraba, you, mweraba, see you. mweraba. But President said, Ne Pulezidenti n'agamba, Entebbe airport stopped. ekisaawe ky'entebe kiggaddwa No one ekyennyonyi. moved. Tewalina omu alina kutambula. Also, she was difficult. Yazibwalirwa nnyo. I think also even you, isn't it? Era ndowooza nammwe Also, bwennyini you should be difficult. mulina okuba nga muzibuwala. But Naye also she was thinking, oh, Pastor, why God gave us this difficult situation? neera naye yali alowooza musumba lwaki Katonda atuwa embeera eno The enzibu. brothers and sisters, is it good or it is bad? Abooluganda kino kirungi oba kibi? It looks bad. Kirabika ng'ekibi. But what Bible say? Bibuli etugamba etya? Many times we used to say like this. Emirundi mingi tubadde nga twogera bwe tutyo. God is good Katonda mulungi all the time. ekiseera kyonna.
all the time. n'ekiseera kyonna God is good. Katonda mulungi. Yes, we know this Bible. Ye Bayibuli tugimanyi Bible bulungi. says God is good all the time. Bayibuli etugamba nti Katonda mulungi buli kiseera. But what about when you see some challenge in your life? N'ate singa olaba okusomozebwa mu bulamu When you bwo, see the difficult in your life, singa olaba obuzibu bwonna mu bulamu still do bwo, you say this is good? ddala osigala okyagamba nti kino kirungi? When we see the which is good in my eyes, that time we say this is good. Bwe tulaba ekirungi mu maaso gaffe ekiseera ekyo tugamba nti kino When I see kyekirungi. this is bad in my eyes, and we say this is bad. N'ate bwe ndaba mu maaso gange nga kino kibi ekyo ngamba nti kibi. The people who believe in God, Abantu abakkiriza mu they Katonda don't believe in their eyes. tebakkiriza mu maaso They don't gaabwe, trust their opinion. tebeesigama ku They birowoozo don't byabwe, trust what they listen. tebeesiga ekyo They kye bawulira, only believe what Bible says to us. naye bakkiriza bukkiriza ekyo Bayibuli That kyeyogera. is a true faith. Okwo kwe kukkiriza That is a okutuufu. true servant of God. Oyo ye muweereza wa Katonda That is a omutuufu. true Christian. Oyo ye Mukristaayo Then, omutuufu. brothers and sisters, Kati how abooluganda, can you believe only the word of God? musobola mutya okubanga mukkiriza mu kigambo kya Because Katonda we kyokka? see with our own eyes the situation. Kubanga tulaba n'amaaso gaffe embeera Then eno. how can you say God is good? Naye kati ate ogamba otya nti Katonda mulungi? Only those people, Okuggyako abantu abo. or they are in a pot born on the altar burnt offering, Abo bokka abaayokebwa ebitundu byabwe eby'omunda remain ash. ne basigaza vvu. The time only God can. The time those people only believe on the word of God, Abantu abo ekiseera ekyo bakkiriza mu kigambo kya Katonda. regardless of the situation, Ng'oggyeko embeera kyesoma, regardless of their opinion. ng'oggyeko okufumitiriza kwabwe. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amiina. Only they, the people whose thought is burnt, Abantu abo ebirowoozo byabwe nga byayokebwa. the people whose experience also burnt, Abantu abo obumanyirivu bwabwe nga bwayokebwa. the people whose experience burnt, Abantu ng'obumanyirivu bwabwe bwayokebwa. only those people, Abantu abo bokka they are able to believe on the word of Jesus. be basobola okubeera nga bakkiriza ku kigambo kya Yesu. The time God can work properly with us. Ekiseera ekyo Katonda asobola okuba nga atukolera n'amaanyi Yes, nnyo. through this burnt offering, what God wants to teach us. Okuyita mu saddaaka eno ey'obwaayo eyokebwa, Katonda First, kiki God ayagala show kutugamba? us clearly how our sin can be washed away by the blood of Jesus. Okusooka Katonda abeera ayagala atulage nti engeri kibi kyaffe gye kisobola okuba nga kinaazibwawo n'omusaayi gwa Through Yesu. Jesus Christ, all our sins can be washed away on the cross. Okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo ebibi byaffe byonna bisobola okunaazibwa ne bitukula ku musalaba. After we receive salvation, Nga tumaze okufuna obulokozi, not just finish it. tekiggwa bugwi bwe kityo. You can see clearly this man cut into the pot, Osobola okulaba ng'omuntu ono yabitemaatema ebitundu byonna and they byonna put on the altar burnt offering. n'asobola okuba ng'abisa ku kyoto eky'ebiweebwayo It ebyokebwa burnt completely. ne byokebwa byonna byonna. That is also symbolized Jesus Christ who died on the cross. Era ekyo nakyo kitegeeza Yesu Kristo eyazaalibwa The way how- eyasaddaakibwa ku musalaba. The way how the animal skin uncovered. Engeri ekibi kino ensolo eno bwerongoosebwako eddiba, Also Jesus Christ uncovered on the cross. era ne Yesu Kristo bamwambula ku musalaba. The way how animal cut into the pot. Engeri ensolo zino gye zitemaatemebwamu mu bitundu, Also Jesus Christ received such pain which all his body is cut. era ne Yesu Kristo yafuna obulumi ng'omubiri gwe guli mu kutemaatemebwa. That is symbolized the death of Jesus Christ Kino on the cross. kiraga okufa kwa Yesu Kristo ku musalaba. In the same way, Mu ngeri y'emu, the way how Jesus Christ died on the cross. engeri Yesu Kristo gy'afa ku musalaba, Also we died on the cross. naffe twafa ku musalaba. The way how all the part of this animal burned on the altar burnt offering. Nga bw'olaba ebitundu bino eby'ensolo eno kubanga byaweebwayo nga saddaaka Also, eyokebwa. God wants us to burn all our experience, all our opinion, which is already spoiled by Satan. Era ne Katonda ayagala abeere nga twokya ebirowoozo byaffe n'okumimitiza kwaffe ebituteekebwamu Sitaani. So that heart of God become our heart. Kati omutima gwa Katonda gusobole okuba nga gufuuka The omutima word gwaffe. of Jesus Christ become our word. N'ekigambo kya Yesu Kristo kifuuke ekigambo kyaffe. That is what God wants us to do. Kyekyo Katonda kyagala okubeera nga tukola. You are not one who can try. Si ye gwagezaako, Through Jesus Christ, naye okuyita mu Yesu, through on the cross, okuyita ku musalaba, already all your part burned. mwena mwenna ebitundu byammwe byatemebwa Brothers ne and byokebwa. sisters, Abooluganda, believe. mukkirize, Even though you feel that you're still alive, newankubadde owulira nti oli mulamu, but you believe that I crucified with Christ.
Nejjukira nti nakomerebwa wamu ne Yesu It's Kristo. no longer who lives, Sinze mulamu nate, but Christ lives in me. naye Kristo ye So mulamu our wanze. appearance is still Pastor Kim. Obulamu bwa bweru ndabika nga likyali Musumba Kim. Skin is there. Eddiba likyaliko. Still our appearance is Pastor Abe. Ne wabweru olaba Pastor Abe. But inside, Naye munda filled with the heart of God. ojjudde omutima gwa Kristo. That is the way how God wants us to live. Yengeri Katonda gyagala tubeeremu abalamu okubeeramu. I hope that all our brothers and sisters, Mbagaliza mwenna abooluganda. and really after you receive salvation by the blood of Jesus, Nga mumaze okufuna obulokozi okuyita mu musaayi gwa Yesu Kristo. God wants us to live in this way. Katonda ayagala tubeere balamu mu ngeri bw'eti. We call it denying ourselves. Kino kye tuyita okwegaana ffe kennyini. Jesus Christ said, Yesu yagamba, if you want me follow, singa oyagala okubeera ng'ongoberera, if you want to follow me, singa oba oyagala okubeera ng'ongoberera, let him deny himself oyo asobole okubeera nga yeegaana and follow. n'aba ng'agoberera. Within yourself, you cannot follow Jesus Christ. Ku lulwo tosobola kubeera ng'ogoberera Yesu. That's why he wants you to deny yourself. Ayagala gwe osobole okubeera nga weegaana kennyini. But by yourself, it is impossible. Naye ku lulwo tekisoboka. Believe. Kkiriza. Who is there? Ani aliwo? There is priest. Ye kabona. Animal, he himself cut. Ensolo eno yo tesobola kuba nga yeetemaatema. He cannot. Tesobola. There is someone Waliwo omuntu who omulala. cut. Oyo There agitema. is someone Waliwo who omuntu put on the omulala. altar burnt offering. Agiteeka ku weema ey'ebyobwayo ebyokebwa. That is a Jesus Christ. Ye Yesu Kristo. Also, brothers and sisters, Era abooluganda while you are living in this world, nga muli mu nsi muno. even you used to trust yourself. Era naawe wali nga weesiga gwe You kennyini. used to believe in yourself. Wali nga You wekkiririzaamu. feel, yes, I'm okay. Ng'owulira nti Yes, ndi I'm bulungi. good. Sometimes ndi you're proud of bulungi. yourself. Ebiseera ebimu nga weenyumiriza. That's why God allowed you challenging. Y'ensonga lwaki Katonda yakukkiriza God okusomozebwa. allowed you problem in your life. N'aba ng'akukkiriza ebirowoozo n'ebizibu mu So bulamu through bwo. this one by one, God show you, God teach you, bond yourself. Okuyita mu kino Katonda akulaga kimu ku kimu asobole okubeera ng'akuyigiriza okweyokya. You realize how my thought is evil before. N'okitegeera nti ebibi byange nga bibi mu maaso How ga my thought Katonda. is dirty before. Kati ekibi kyange kikyafu mu maaso ga How Katonda. without His grace I cannot live. Awatali kisa kye sobola kuba mulamu. That is the way how God wants to teach us. Eno y'engeri Katonda gy'ayagala okuba ng'atuyigiriza. Today, while we are sharing about the burnt offering, Olwayo nga tugabana ekiweebwayo ekyokebwa, we are able to see clearly tusobola okubeera nga tulaba bulungi nnyo how God saved us engeri Katonda gye yatunulamu through His sacrifice. okuyita mu ssaddaaka ye. And He wants us denying ourselves, Era ng'ayagala naffe tubeere nga twegaana ffe kennyini burnt everything, okuba nga twokya buli so kintu. that the word of God become our word. Kitegeeza nti ekigambo kya Katonda kifuuke We are ekigambo able kyaffe. to believe in the word of Jesus, Mu kyo tusobola okuba nga so tukkiriza mu that kigambo kya Holy Yesu. Spirit may work properly with us. Ne Mwoyo Mutukuvu asobole okubeera ng'akola n'amaanyi mu Yeah, ffe. thank you so much. Mwebale nnyo. Let us have a time to pray before God individually. Katube n'ekiseera eky'okusaba mu maaso ga Katonda kinnoomu. We pray before God individually. Tusabe mu maaso ga Katonda kinnoomu. Really, we used to follow our thoughts. Ddala twali nga tugoberera ebirowoozo byaffe, We used to trust our thoughts. nga twesiga ebirowoozo byaffe, We used to believe in our nga eyes. twekkiririza mu maaso gaffe. While we are believing our eyes, we cannot believe in the word of Jesus. Bwe tubeera nga tukkiriza mu maaso gaffe, tetusobola kuba nga tugoberera While Yesu. Maria and Martha believing their eyes, they cannot believe on the word of Jesus. Mariya ne Maliza baali nga tebasobola kukkiriza kigambo kya Katonda, baali tebasobola kukkiriza mu Yesu. We pray before God. Tusaba mu maaso ga Also, we Katonda. repent our heart to the Lord, Era ne twenenya n'omutima gwaffe so gukomewo that eri God may Katonda. work properly. Era ne Katonda asobole okubeera ng'akola naffe.